Yesu yeebazibwe mikwano, mwasibye mutye mugye baleka emirimu. Omulungi Yesu yeebazibwe nnyo, kansubire nti muli bulungi mwenna mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Amanya Favor Max Namujumbi ge mannya gange era nga nakkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi wange. Amiina. Mwebale nnyo abalaba, mwebale nnyo abasubscribinga, mwebale nnyo abalikinga, abakomentinga. Naawe nga gy'oli tokomentinga tokola ki? Mukama akuwe nnyo omukisa kasita oba ng'olaba ate era ng'osigala ogulumiza Katonda. Twebaza Katonda olw'ekisa kye ne kula obulamu bwammwe. Amiina. Tuyimusa Katonda olw'amaanyi ge n'olw'ekitiibwa kye. Amiina. Katusabeko then twandize Omwoyo Mutukuvu then tusome ekigambo kya Katonda. Amiina. Tukwebaza Omwoyo Mutukuvu, tukuddiza ekitiibwa nannyini gunensi ku lw'akawungeezi ka leero. Oli w'amaanyi, oli wa kitiibwa, oli wa buyinza, oli wa muwendo mungi, kugulumiza ku lw'abantu bo bonna Mukama Kabaka w'abakabaka. Taata nannyini gunensi buwadde omukka ogw'obulamu. Nkwebaza Mukama gwatuwadde omukka ogw'obulamu olw'ekitiibwa oyisinzibwe era ogulumizibwe n'akawungeezi ka leero. Tukoowoola mukwano gwange oggyewo ebirowoozo byange n'okubeerawo kwange. Omwoyo Mutukuvu omaamire kubanga oyogera mu kigambo kyo nti abakulembera omwoyo wa Katonda abo be baana ba Katonda. Mukwano gwange jangu onnuŋŋamye era Mukama oteeke ekigambo kyo mu kamwa kange era mukwano gwange okigabule eri abantu bo mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda era kibagase kubanga oyogera mu kigambo kyo Taata nti mukwano gwange tetube nga balamu lwa mmere yokka naye olw'ekigambo ekiva mu kamwa ko tunaabeeranga balamu. Era n'ogamba Mukama Kabaka w'abakabaka nti totuma kigambo kyo ne kidda gy'oli nga tekikoze ekyo ky'okitumidde kukola. Mukwano gwange jangu omaamire, jangu osiisire Taata nansi osumulule emitima gy'abantu era obakwateko mukwano gwange mu linnya erisinga amannya go Yesu Kristo omwana Katonda. Ekigambo kyo kibeerere ddala emmere ey'omwoyo munda zaffe, tukitereke era kikole omulimo kituzimbe mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Amiina. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo mikwano. Tugenda sharinga ku kigambo kya Katonda kiva mu Isaaya. Ogenda soma mu Isaaya, tugenda soma mu Isaaya naawe osobola osomayo. Isaaya 55 sorry, excuse me. Sawa kunsonyiwa. Isaaya 45 okuva ku lunyiriri olusooka bwe tugenda osoma. Tugenda komako ku lunyiriri olwokusatu naye ojja kweyongerayo. Ejja kweyongerayo mu linnya erya Yesu. Amiina. Ojja kweyongerayo gwe nga gwe mu linnya erya Yesu. Amiina. Isaaya 45 egamba nti olusooka, bw'atyo Mukama bw'agamba oyo gwe yafukako amafuta Kuulo. Kati Kuulo teekawo erinnya lyo. Amiina. Bw'atyo Mukama bw'agamba oyo gwe yafukako amafuta Max Favor. Amiina. Gwe nkutte ku mukono gwe ogwa ddyo okujeemulula amawanga mu maaso ge. Amiina. Era ndisumulula ebiwato by'abakabaka munansonyiwa. Simanyi oba eddoboozi livaayo bulungi naye tugendera awo. Amiina. Agambye nti ndisumulula ebiwato by'abakabaka. Amiina. Okuggulawo enzigi mu maaso ge ziwankaaki teziriggalwawo. Olwokubiri, ndikukulembera n'entereeza ebifo ebitali bisende. Ndimenyaamenya enzigi ez'ebikomo n'entemaatema ebisiba eby'ekyuma. Olwokusatu, olunyiriri olwokusatu. Era ndikuwa obugagga obw'omu kizikiza n'ebintu ebyakwekebwa ebiri mu bifo eby'ekyama, olyoke omanye nga ndi Mukama akuyita erinnya lyo, Katonda wa Isirayiri. Haleluya. Tugenda kukomaawo mu linnya erya Yesu. Nansonyiwa mu mikwano.
yes mbeera njagala okweyongerayo naye bw'oba osobola okweyongerayo just nti kadde ka video as in video eba yeetagisamuko as in concentrating kati akadde kabeera katono that's why nti nsomako katono naye tugenderawo mu linnya erya Yesu tetwemulugunya okay mukama abawe nnyo omukisa mu linnya erya Yesu agambye mukama nti bw'atyo bw'ayogera mukama bw'atyo bw'agamba mukama oyo gwafuseeko amafuta maxi teekawo erinnya lyo mukama waffe yeebazibwe amiina gwakutte ku mukono gwe ogwa ddyo okujeemulula amawanga mu maaso ge n'agamba nti ndisumulula ebiwato by'abakabaka okuggulawo enzigi mu maaso ge ziwankaaki teziriggalwawo mukama waffe yeebazibwe n'agamba nti anaakukulembera amiina n'atereeza ebifo ebitali bisende mukama waffe yeebazibwe nti era alimenyaamenya enzigi ez'ebikomo amiina n'atemaatema ebisiba eby'ekyuma Yesu yeebazibwe era anaakuwa obugagga obw'omu kizikiza n'ebintu ebyakwekebwa ebiri mu bifo ebyekyama olyoke omanye ndyoke mmanye olyoke omanye tinno ye mukama ampita akuyita erinnya lyo amiina katonda wa Isirayiri Yesu omulungi yeebazibwe mukama waffe yeebazibwe nnyo amiina so mukama bw'atyo bw'agambye oyo gwe yafukako amafuta eggwe nze mukama waffe yeebazibwe amiina gwakutte ku mukono gwe ogwa ddyo okujeemulula amawanga ogenda mukama akutte ku mukono gwe ogwa ddyo okujeemulula amawanga amiina era agambye nti anaasumulula ebiwato by'abakabaka ku lulwo mukama waffe yeebazibwe agenda sumulula ebiwato by'abakabaka ebiwato by'abakabaka bibeeramu ki bibeeramu ssente bibeeramu obugagga bibeeramu amiina so agenda bisumulula agambye nti anaakulembera n'atereeza ebifo ebitali bisende wabaddewo ebifo ebitali bisende bitali bitereevu mukama waffe yeebazibwe haleluya emyoyo nga giri awo gyegulumiza gyalemerawo gigamba fe omwoyo gw'obwavu weetuli wano tetuvaawo mukama waffe yeebazibwe naye agambye agenda bikola ki agenda bijjawo abitereeze amiina haleluya agambye agenda kukulembera kati ng'olwana olutalo mukama yakola ki yakulembera ku lwaffe tetuyinza mukama waffe yeebazibwe naye omwoyo mutukuvu yatukulembera n'asenda ebifo ebitali bisende ebyo ebifo eby'obwavu ebyebifo egy'emyoyo emyoyo egyo mukama gyayogerako ebyo ebifo ebibadde biremeddewo mukama waffe yeebazibwe haleluya ebifo ebyo ebyebyoto eby'obusamize ebyebyoto eby'obutaweereza katonda ebyebyoto eby'obwavu eby'obutafumbirwa eby'obutazaala eby'okuvaamu embuto ebyo mukama byayogerako agamba agenda kukulembera abisende abiggirewo ddala mukama waffe yeebazibwe era agambye nti Yesu yeebazibwe okuggulawo enzigi mu maaso go neziwankaaki teziriggalwa kati mukama agenda kuggulawo ng'amaze okusenda ebifo ebitali bisende agenda kuggulawo enzigi mu maaso go neziwankaaki tezigenda kuggalwa mukama waffe yeebazibwe agenda kuggulawo enzigi z'obugagga enzigi z'okuzaala enzigi z'obufumbo enzigi z'okuweereza enzigi z'okutuukirira mu katonda enzigi z'obutukuvu n'obutuukirivu enzigi z'okuweereza mukama amiina haleluya mukama waffe yeebazibwe enzigi z'okutambula amawanga enzigi z'okugasa mukwano gwange Yesu yeebazibwe enzigi z'obulamu nga tewakyali ndwadde mukama waffe yeebazibwe era agambye nti anakulembera n'agamba nti era alikuwa obugagga obwakwekebwa mu kizikiza amiina wabaddewo obugagga ng'omulabe yali yabukweka mu kizikiza ajjukira agamba nti nno yamira obugagga naye ali busesemya kati mukama agenda buggyayo mukama waffe yeebazibwe agenda bukuba omubi bwe yali yasiba walokoka naye ebintu ne biccankalanya omulabe sitaani n'agamba
sente nga yali yazitwala. Mukama waffe yeebazibwe, naye Mukama agenda bimuggyako akuddize. Amiina. Agenda kuggwa obugagga obw'omu kizikiza. Mukama waffe yeebazibwe. Era agambye nti n'ebintu ebyakwekebwa mu kyama, mu bifo eby'ekyama. Mukama waffe yeebazibwe nti olyoke omanye nga ye Mukama akuyita erinnya Katonda wa Isirayiri. Yesu yeebazibwe nnyo. Abawe nnyo omukisa Mukama. So togwa mu maanyi, togwa mu ssuubi. Mukama ayogedde eri obulamu bwo. Ogenda kutereera, buli kimu kigenda kubeerera kirungi mu linnya erya Yesu. Amiina. Buli kimu kigenda kubeerera kirungi mu linnya erya Yesu. Mukama agenda kukola bulungi. Oyinza okuba nga obadde olina embeera, agambye ebifo agenda kukulembera asende ebifo ebitali bisende. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Haleluya. So ebyo byonna ebifo ebibadde biri mu bulamu bwo nga byegulumizizza, emyoyo emibi egibadde gyegulumiza, ebyo byennyini Mukama byayogerako agenda bisenda. Amiina. Mukama abawe nnyo omukisa mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Teweeraliikirira, tofaayo. Oyinza okuba nga tolina mulimu nga kyekifo ekiri mu bulamu bwo ekyo ekitali kisende, Mukama agenda kiseeteeza kuwa omulimu. Oyinza okuba onoonya mwana, Mukama agenda kuwa omwana. Ayogera mu Yeremiya 32:27 n'abuuza nti laba ndi Mukama Katonda w'abo bonna abalina omubiri. N'abuuza nti waliwo ekigambo kyonna ekinnema? Mukama tewali kigambo kimulema. Amiina. Ayogera mu Isaaya n'agamba nti tojjukira ebyo ebyasooka okubaawo, so tolowooza bigambo bya dda, nti laba ndikola ekigambo ekijja kaakano tekirirabika, temuli kimanya, tindikuba enkoola ne mu ddungu nendeeta amazzi tindikuba ekkubo mu nkoola nendeeta amazzi mu ddungu. Amiina. So Mukama wonna embeera gy'oyitamu Katonda agimanyi ate ayina solution ku kyo, ayina ekyokuddamu. Amiina. Ayina ekyokuddamu ku buli mbeera gy'oyitamu. Katonda tasoberwa ng'abaana b'abantu bwe basoberwa, bwe tusoberwa ye tasoberwa. Amiina. Ye taabulwa kkubo. Amiina. Ne mu nnyanja aleetawo ekkubo, ne mu muliro omungi akutaasizaamu. Tojjukira Sadraki, Mesaki n'Abenego babasuula muliro nga bamanyi bafudde. Baali bamanyi bali ababasuddemu bafudde, naye Omukama omwana wa Katonda yajja n'abaprotectinga, omuliro ne gulema yadde okwokya ku bo. Mukama waffe yeebazibwe. Danyeri bwe yasuulibwa mbunya bw'empologoma yakola ki? Empologoma tezaayinza kumulya. Amiina. Mukama yali wamu naye. Haleluya. So Mukama ayinza buli kimu. Agamba mu mazzi amangi ne muliro omungi anaabeeranga wamu naffe. Mukama waffe yeebazibwe. So gumiikiriza lindya Katonda agambye agenda kukulembera asende ebifo ebitali bisende. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Asende ebifo ebyo ebibadde biremedde mu bulamu bwo, era agenda kuwa obugagga obw'omu kizikiza n'ebintu ebyakwekebwa mu kyama. Mukama agenda bikuwa. Mukwano gwange Yesu yeebazibwe. So guma omwoyo, ddamu amaanyi. Katonda agenda kuyimusa, agenda kusitula. Si ki embeera yonna gy'oyiseemu, Mukama ali wamu naawe, agenda kuyimusa. Agamba nti abamulindirira balizibwamu obujja, amaanyi gaabwe balitumbiira mu bbanga, n'ebiwawaatiro ng'empungu balidduka ne batakoowa, balitambula ne batazirika. Haleluya. Mukama abawe nnyo omukisa. Nawe atannalokoka nkwegayiridde mukwano gwange, kkiriza leero Yesu Kristo akwagala nnyo. Katonda omulungi, Katonda omwesigwa, munange akwagala nnyo kubanga yajja effe abalina ebibi okutulokola. Naffe tetwazaalibwa nga tuli balokole, yatulonda bulonzi. Twali bubi nnyo bannaye, twali boonoonyi. Nze nali mwonoonyi, Yesu nannonda nannyamba nandokola, kubeera ayogera mu kigambo kye nti si ffe baamulonda wabula ye yatulonda n'atusaawo okubala ebibala, n'ebibala byaffe bibeerera emirembe gyonna. Era agamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu, n'ayatula n'akamwa ke okuweebwa obutuukirivu. Mukwano gwange nkusaba okkirize Kristo Yesu abeere omulokozi w'obulamu bwo. Ddamu ebigambo bino oba nga tonnalokoka. Gamba nti ayi Yesu, olunaku lwa leero nkukkiriza Yesu okubeera omulokozi wange. Nze Favour Max, sangula amannya gange mu kitabo eky'okufa, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Ku lunaku luli obuliwo nona abalonde bo, nange mbeera omu ku bo. Kwebaza Yesu
kubanga ondokodde. Nsonyiwa okwonoona kwange n'ebibi byange byonna, onaaze n'omusaayi gwo, ontukuze n'omusaayi gwo, era olwaleero njatudde nti Yesu ye mukama w'obulamu bwange. Amiina. Weebala okulokoka, Mukama akwenye omukisa. Noonya ekkanisa eyimidde ku mazima n'obutuukirivu, ku butukuvu n'obutuukirivu. Okole ki? Weeyongere okutegeera Mukama mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Buuza Omwoyo Omutukuvu ajja kuluŋŋamya mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda. Akwenye omukisa. Weebale nnyo. Bayibuli egamba nti omuntu omu bw'alokoka, munnange eggulu likola embaga. So gwe alokose, munnange eggulu liri mu kukola mbaga. Si bigambo bugambo by'oyogedde, wabula eggulu likoze embaga ku lulwo kubanga okkiriza Kristo Yesu omulamu era oweereddwa obulamu obutaggwaawo. Amiina. Tukuddiza ekitiibwa, tukwebaza Mukama Kabaka w'abakabaka. Oli w'amaanyi Yesu, oli wa buyinza bungi, tewali n'omu akwenkana, tewali n'omu akufaanana. Katonda omulungi, Katonda omwesigwa. Ffe baani Mukama b'oyogerako? Mukama Kitange n'eggulu n'ensi, n'okwata ku mikono gyaffe egya ddyo Mukama Kabaka w'abakabaka, n'otufukako amafuta. Ffe baani b'oyita Mukama Kitange n'eggulu n'ensi okubeera ng'otufuseeko amafuta, otukulembera mukwano gwange Taata n'eggulu n'ensi, Kabaka w'abakabaka, okujeemulula amawanga Kitange n'eggulu n'ensi, otukulembere Mukama Kitange, osende ebifo ebitali bisende Mukama Kabaka w'abakabaka. Taata nannyini eggulu n'ensi, oli mukulu Mukama, oli w'amaanyi Yesu, oli wa kitiibwa Mukama, tewali n'omu akwenkana, tewali n'omu akufaanana, tewali n'omu alinga ggwe Mukama. Kuddiza ekitiibwa n'amatendo, nkuyimusa, nkusinza ku lwa buli mukazi na ku lwa buli musajja Kabaka w'abakabaka nannyini eggulu n'ensi. Kuyimusa Katonda omulungi, nkuddiza ekitiibwa Omwoyo Omutukuvu. Oli mukulu, oli w'amaanyi, oli wa kitiibwa, oli wa buyinza Mukama, tewali n'omu akwenkana. Kyenva nkuddiza ekitiibwa n'amatendo, kyenva nkuyimusa Yesu, kyenva nkugulumiza Mukama, kyenva nkutendereza Kabaka w'abakabaka. Pologoma ya Yuda gwe yali era aliba gwe ntandikwa era enkomerero Mukama Kabaka w'abakabaka. Taata n'eggulu n'ensi, mukwano gwange ddizibwa ekitiibwa n'amatendo. Taata n'eggulu n'ensi, Taata ne Mukama Kabaka w'abakabaka, era nzija mu maaso go Mukama Katonda omulungi, Katonda omwesigwa. Nenenya Mukama Kitange n'eggulu n'ensi ku lw'obutali butuukirivu bwaffe mukwano gwange Kitange n'eggulu n'ensi, tutambulidde mu kwonoona Mukama Taata n'eggulu n'ensi, mbirowoozo, mu kulogera, mu kufumiitiriza Mukama Kabaka w'abakabaka, mu kukola wonna we tusobeza Mukama Taata, we twemulugunyiza Mukama, tusonyiwe Kabaka w'abakabaka Taata n'eggulu n'ensi, otunaaze n'omusaayi gwe Mukama, otulongoose n'omusaayi gwe Mukama Katonda w'abakatonda, we twesittaza abalala, we tunakuwazza Omwoyo Omutukuvu, tusaasire mukwano gwange Taata n'eggulu n'ensi, otulongoose n'omusaayi gwe, kubanga oyogera mu kigambo kyo mu Isaaya n'ogamba tujje gy'oli tuteese ebibi byaffe ne bibanga olugoye olumyufu binaaba byeru ng'omuzira, ne biba bitwakadde nga bendera binaaba byeru ng'ebyoya by'endiga, nti bwe tunaagonda tunaalya ebirungi by'ensi eno, nti naye bwe tunaakalibwa tunaalisibwa n'ekitala kubanga akamwa ke kakyogedde. Mukwano gwange Taata n'eggulu n'ensi, toganya Mukama Kitange kitala kutulya, tuli mu maaso go Mukama nga twenenya, nga tusaba okusaasirwa, otusonyiwe Mukama Taata n'eggulu n'ensi, otunaaze n'omusaayi gwe Yesu, otulongoose n'omusaayi gwe Yesu nannyini eggulu n'ensi Mukama Kabaka w'abakabaka, osiguukulule byonna byonna ebibadde mu nda zaffe Mukama Kitange n'eggulu n'ensi, osiguukulule ebikolwa byaffe byonna byonna eby'obubi Mukama, otusimbemu Omwoyo omutukuvu, obutukuvu n'obutuukirivu, ebibala eby'Omwoyo Mukama by'oba osimba mu nda zaffe mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda, otereeza emitima gyaffe Kabaka w'abakabaka, kubanga ogamba Taata n'eggulu n'ensi nti olituggyamu emitima egy'ejjinja n'otuwa omutima ogw'ennyama Mukama Taata n'eggulu n'ensi, leka osimbe omutima gwo mu ffe mukwano gwawe tusobole okufaanana Taata n'eggulu n'ensi n'okukola ebyo by'oyagala mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Kabaka w'abakabaka. Taata n'eggulu n'ensi, nyimusa abaana bo mu mikono gyo Mukama Kabaka w'abakabaka, gwagambye omukwano gwange Kitange nti bw'otyo bw'ogamba oyo gw'ofuseeko amafuta Mukama Kitange Taata okujeemulula amawanga, be bano abaana bo Mukama Kitange bw'oyogedde nabo Kabaka w'abakabaka Taata n'eggulu n'ensi Mukama Taata gw'okutte ku mikono gyabwe egya ddyo Mukama Kitange n'eggulu n'ensi Mukama Taata, okujeemulula amawanga Kabaka w'abakabaka Taata n'eggulu n'ensi Mukama Taata, Katonda omulungi, Katonda omwesigwa, n'ogamba Kabaka w'abakabaka nti olisumulula ebiwato by'abakabaka Mukama Taata ku lwaffe Katonda omulungi, Katonda omwesigwa Mukama, leka osumulule ebiwato by'abakabaka Mukama ku lwaffe Mukama Taata n'eggulu n'ensi, otukulemberemu Mukama Taata, osende ebifo ebitali bisende Katonda w'abakatonda n'eggulu n'ensi Mukama, wabaddewo ebifo Mukama Taata ebyalemerawo Mukama Taata, ebifo Mukama Kitange by'obutali butuukirivu Mukama, ebifo by'ebirowoozo ebibi Mukama Taata, leka obiseegulukulule, leka obisende Mukama Taata, leka obyaseyase, leka obizikirize Mukama Kitange, obisendere ddala okuviira ddala mu bulamu bwaffe Mukama, ebifo by'obwavu Mukama, ebifo by'obutafumbirwa, ebifo by'obutawasa, ebifo by'obutazaala, ebifo by'okuvaamu embuto Mukama, leka osigukulule, leka osende Mukama Taata emyojo gyonna gyonna Mukama egibadde gyalemera mu bulamu bwaffe Mukama Taata, bifo by'obutaweereza Katonda, ebifo by'obusamize Mukama Taata, senda Katonda omulungi, Katonda omwesigwa, omuyinza w'ebintu byonna
byonna mukama kabaka w'abakabaka taata n'eggunensi ebifo by'obuddu eby'obutakola mukama taata kulaakulana mukama kabaka w'abakabaka ebyokudda emabega mukama leka osigukule leka osende mukama leka omenyeemenye mukama kitange taata n'eggunensi mukama ebifo byonna mukama taata ebigo byonna ebigulumivu mukama taata n'eggunensi leka osigukule leka otukulemberemu leka oyase mu linnya Yesu Kristo mwana kutonda obulamu mukama oyogera mu kigambo kyo n'ogamba taata n'eggunensi nti nze mbazi yerwana mukama gy'okozesa okutemaatema amawanga kati ebifo ebyo mukama taata ng'onkulembeddemu mukama taata ntemaatema njasayasa nzikiriza menyaamenya kutula buli kinna kyonna ekyakwata tukutula byonna ebisiba mukama taata ebyekyuma tubimenyaamenya tubitemaatema mu linnya Yesu Kristo mwana tubisegula tubisindikiriza tubyasayasa tubisuula mu nsenyi enkalu tubimenyaamenya mu linnya Yesu Kristo mwana tubisanyawo n'endagaano y'omusaayi gwa Yesu ebifo by'obusamizi ebifo by'obukabakaba ebifo by'obwenzi ebifo by'obugwagwa byonna tubiyiwako omuliro gwa Katonda tubisanyawo n'endagaano y'omusaayi gwa Yesu mukama oyogera mu kigambo kyo kabaka w'abakabaka nti twanulibwa na bintu bigwawo ffeeza oba zaabu newankubadde empisa zitwaba bajjajjaffe ez'obutaliimu ne twanulibwa n'omusaayi ogw'omuwendo omungi ogw'omwana gw'endiga ogutaliko bbala newankubadde obulema ye Yesu Kristo mukama leka omusaayi gwo guzikirize gumenyeemenye gufaafaaganye buli bifo byonna mukama ebibadde byalemera mu bulamu bwaffe mukama taata ebifo ebyo mukama kitange taata n'eggunensi ebyalemera mu ggwanga lyaffe taata ebifo by'okuyiwa omusaayi ebifo by'obubi mukama ebyokuwala n'ebyokweyawulamu ebyo mbikutula mbisigukula tubimenyaamenya tubifaafaganya tubizikiriza tubimenyaamenya tubisaanyawo mu linnya Yesu Kristo mwana kutamu ebyokubulwa emirimu ebyo ebyobwavu tubizikiriza n'endagaano y'omusaayi gwa Yesu binywesa omusaayi gwa Yesu ebyo accident tubizikiriza tubinywesa omusaayi gwa Yesu gyonna emyoyo egifugira mu bbanga egifugira wansi egifugira mu bitundu tugiwanula mu linnya Yesu Kristo mwana kutamu tugizikiriza n'endagaano y'omusaayi gwa Yesu ebifo ebyo tubisaanyawo mu linnya Yesu Kristo mwana kutamu tubizikiriza Yesu jangu omaamire mukama jangu omaamire buli wamu taata maamire abaana bo mukama kitange zikiriza sende ebifo ebyo ebyokuvaamu embuto sende ebifo ebyo ebyobutafuna mirimu sende ebifo ebyo ebyabwavu mukama eri abasajja mukama obawe ssente eri abakyala mukama obawe ssente eri abakyala mukama obazimbire eri abaami mukama obazimbire bakulaakulanye mukama taata bafunire bizinesi taata balokole Katonda w'abakatonda banyweze Katonda omwesigwa leeta obutuukirivu mu mitima gyaffe leeta obumu mu nda zaffe mukama leeta okwagala ebibala eby'omwoyo mukwano gwange obuwombeefu emirembe essanyu n'obugumiikiriza mukwano gwange taata n'eggunensi bituule mu nda zaffe mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu mukama kabaka w'abakabaka kitange leeta mukama school fees eri abaana mukwano gwange taata n'eggunensi leeta obugabirizi bwo leeta obulamu mukama kitange n'eggunensi ebifo byonna ebyendwadde mukama obizikirize era obisendere ddala oleeta obugagga otuwa obugagga kubanga gwayogedde mu kigambo kyo mukama n'ogamba tyonootuwa obugagga mukama oba omukizikiza n'ebintu ebyakwekebwa mukama taata mu kyama taata onoobituwa mukama tulyoke tumanye nti gwe mukama taata n'eggunensi atuyita amanya gaffe taata n'eggunensi Katonda wa Isirayiri mukwano gwange jangu omaamire buli wamu mukama taata n'eggunensi amakanisa gamaamire mukama taata maamire abasumba bonna Katonda bakatonda banyweze mukama kabaka w'abakabaka toganya mubi mukama kitange n'eggunensi kubateeseza leka ozikirize buli pulaani z'omubi zonna zabadde apanga eri abaweereza abo faafaaganya buli pulaani za mubi zonna zabadde ateesa eri abantu bo kabaka w'abakabaka n'eggunensi omaamire buli wamu mukama taata maamire amakubo Yesu maamire abantu bo mukama maamire mukama waliwo eyeetaaga omulimu mukama leka omuwe omulimu waliwo eyeetaaga obutuuze mukama leka omuwe obutuuze kabaka w'abakabaka kasita abanga abwagala mukama taata ku lw'obulungi Katonda omulungi Katonda omwesigwa taata n'eggunensi waliwo mukama eyeetaaga empapula waliwo eyeetaaga visa waliwo eyeetaaga tiketi mukama waliwo mukama kabaka w'abakabaka taata n'eggunensi mukama taata akuweereza mukama taata naye ng'awulira ebintu tebikola mukwano gwange leka taata n'eggunensi kabaka w'abakabaka taata n'eggunensi omuwa amaanyi ag'omwoyo mukama era omunyweze mu kuweereza mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu kabaka w'abakabaka taata n'eggunensi amakanisa gonna ngawunga musaayi gwo Yesu yonna gy'osaasaanira mukama kitange n'eggunensi ekkanisa yo mukama kitange yonna gy'osaasaanira yonna ngiwunga musaayi gwo Yesu labisibwa mukama eri buli omu gwanga Uganda ndiwunga musaayi gwo Yesu abakulembeze mukama ebitongole ebyenjawulo byonna mbiwunga musaayi gwo koola ekisa kyo n'amaanyi go n'obukuumi bwo mukama n'ekitiibwa kyo mukama okumaamira buli wamu mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu amakomera mukama n'eggunensi gwe Katonda awolereza eri abo abatalina awolereza taata be basibira ensonga ne bataasibira nsonga gwe Katonda ayina ekisa mukama nannyini eggunensi kwata ku bulamu bwabwe
mukama tata eggulu n'ensi oleete emirembe tata n'eggulu n'ensi kabaka wa bakabaka obawolereze era obataase katonda ow'amaanyi abawaddemu essuubi mukama obawe essuubi abaweddemu amaanyi mukama obawe amaanyi mu linnya erya yesu kristo omwana tutamu ofuuke obuddukiro ofuuke obwekwekero katonda omulungi katonda omwesigwa buli muntu akumanye era akutegeere mu linnya erya yesu kristo omwana katonda omulamu amiina 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 tukwebaza omwoyo omutukuvu tulangirira obulamu tulangirira ekisa kyo tulangirira okuwonyezebwa eri abalwadde tulangirira obulungi bwo mukama tata eggulu n'ensi tulangirira obugagga tulangirira obutukuvu n'obutuukirivu tulangirira okufuna emirimu tulangirira okukola mukama eri abo abatakola tulangirira mukama tata obugabirizi bwo mukama ow'omukisa emirimu gy'emikono gyaffe kubanga bwotyo bw'oyogera mu kigambo kyo tata n'eggulu n'ensi kabaka w'abakabaka labisibwa mukama kitange n'eggulu n'ensi obugagga mukama obutuwe katonda omulungi omubi bwonna bwonna bwe yali yakweka bwe yali yabba mukama leka obwo obuggyeko obutuwe mu linnya erya yesu kristo omwana kutamu otugaggawaze kabaka w'abakabaka kubanga gwagamba mu kigambo kyo tiwatuwa obuyinza okufuna obugagga onyweze endagaano gye walayirira bajjajjaffe Ibrahimu Isaaka ne Yakobo labisibwa kabaka w'abakabaka weerage nga buli katonda omulamu tukulembere mukama katonda omwesigwa nanye n'eggulu n'ensi gumya eri abo abalina emitima egimenyese basibe omutima omwoyo mutukuvu maama gwe kanfata waffe leka obabuddeebudde mu linnya erya yesu kristo omwana kutamu tumaamire era otukulembere era otuluŋŋamye mu linnya erya yesu kristo omwana kutamu otubikkulye buli lukwe lw'omulabe sitaani lwonna mu linnya erya yesu kristo omwana katonamu era otutegeeza ebyo mukama kitawe byoyagala tukole ne pulaani zo gye tuli mu linnya erya yesu kristo omwana katono omulamu esabye nga mpita amiina mbagala nnyo mu linnya erya yesu kristo omwana katonamu yesu abawe nnyo omukisa mubeere bulungi subscribinga likinga sharinga commentinga mukama abawe nnyo omukisa